Alright, Ibrahim Kasagemanya gangi omulungi atulaba nojo sinziro kubanga otulaba nkwanirizaako yakatagata essaawa eno era nga nkugamba nti oli ku Wolokoso Extra No Stress Mugi tusinzira Kampala Uganda era nga essaawa eno tukuleetedde ekitundu ky'omukolo ekyokusatu. Sofa twakakuwa omukolo guno mu bitundutundu tetusobola gukuwa bulambalamba gwonna naye nga essaawa eno yonna gyosinzira okubanga otulaba tugenda kutunuulira abagole in particular bokka abagole bokka, that is Hamza Sebunya ne mchala we Rema Namakula betugenda okubanga tutunuulira bokka right now era nga njagala nsooke nkuyise mu mbeera y'ennyambala. Abagole bano batunziza engoye, bagenze ne batungisa engoye nga omukyala bw'abeera mu kkala eno bombi bagira mu kkala y'emu era nga embeera eriwo kwe kubeera nti bakyusizza engoye emirundi esatu beddu 3 times nga bakyusa engoye. Basoose bombi ne bambala green, that is Rema yambadde gomasi ya green ne Hamza nagira mu coat eya green okuva Kabira Country Club okutuuka e Nabbingo. Ate awo Rema bw'abadde Hamza bw'atuuse agenze munda n'alya ekijjulo kye bamutegekedde, n'alya emmwanyi ntabaluganda, n'anywa n'olwendo lw'amazzi. Mu kufuluma bw'ati afulumye ayambadde ekooti ya Snow White, ne Rema n'afulumira mu gomasi eya Snow White. Gomasi eno Rema abadde extremely smart ng'ayambadde bulungi nga bw'omulaba ogwe mulundi gwe ogusoose okufuluma era nga buli kimu kitambudde bulungi. Then from there emikolo ne gigenda mu maaso Rema abadde alina okuddayo munda mu nnyumba era bwazzeeyo akomyewo nga ayambadde gomasi eya pink ng'eriko n'obumeremenya obwa silver, obutolobojjo obumeremenya oba obumasaamasa. Ne Hamza n'akomawo naye ng'ajambadde kooti y'emu eyo nga emasaamasa mu buufu obwo bwe bumu nga bw'oli mu kulaba embeera eyo. Then from there Rema bw'abadde akomawo akomezeddwawo n'abayimbi ba B2C be bamukomezzaawo era nga basoose kuyimba oluyimba olumanyiddwa nga Wansensera. Ne baluyimba ne bamuyingiza, bwe batuuse munda ne bayimba n'oluyimba olumanyiddwa nga Gutamiza, luno le bayimba ne ba Good Life, that is Radio and Radio ne Wizo. Then okwo ne bongerako oluyimba lwa Gutujja. Then from there Rema era avuddewo n'addayo n'akyusa n'akomawo nga ayambadde ekinigeria, that is ng'asibye ku mutwe ng'aba bakyala ba Igwe ku mutwe. Then ne Hamza naye n'akomawo nga ayambadde nga Igwe mwennyini awedde emirimu era nga mu mbeera eyo Hamza wano bakomyewo nga bambadde blue bombi, omukyala n'omwami. So mu ngoye n'okwambala kwabwe wonna omugatte bakyusiza emirundi esatu, engoye zino nga bakyusa nga zifaanagana era nga wano mu kwambala ngenda kubawaawo obubonero 8 ku 10 obubiri mbusigaze ng'omusomesa naye nga baba bayitidde mu distinction D1. So congratulations large upon yourself. Njagala tutunuulire makeup w'abagole bano. Rema Namakula bamukozeko makeup nga amachinga ne color texture ye ne face ye ne ndabika ye. So awo aliawo obubonero 9 ku 10 ku kya makeup. Then Hamza naye akoleddwako makeup era nga makeup wa Hamza era naye abadde amachinga ne ndabika ye n'ekikula kye n'engeri ka face ke gye kakola. Sajja alabika bulungi. So handsome like Kenzo. Hamza musajja mulungi nnyo alinga bw'olaba Kenzo. Ne Kenzo musajja ali so handsome. Rema amanyi okulonda abasajja ba Rema bonna baba balabika bulungi. That's why you see nti Rema azaala abaana abalungi ne Kenzo abaana bo balungi because yoli so handsome. Ne Hamza Rema agenda kuzaalira Hamza that is next year inshallah mwezi ogw'omukaaga because ali lubuto. Nkikubyewo ali lubuto era nga ali agenda kuzaala mu gw'omukaaga ogw'okutaano ajja kubanga azaala
atandika okulya obuyembe obuto, atandika okulya ettaka ly'okugundi eri gy'otegedde. Then bwe tuvaayo eyo njagala tunulire endabika y'abagole. Looks. These bagoles have really looked so fabulous, so elegant, so handsome and beautiful. So balabise bulungi nnyo, banyumidde engoye. Hamza yakula bulungi, musajja wa kigero, omutwe gwe, omutwe ogulabika obulungi, oshagera. Shape y'omutwe gwe emala, batuuzaako akakofiira omutwe ne gubeeraawo nga mutwe gwa ddala. Then ne Rema, mukyala, bayibe Rema otaddeko weight, tosussaawo amatama ago gayinza okuyitirira. But you look so beautiful. Saagala bona agejje nnyo amatama buddimpo bujja kubuliramu. So let's keep it that way. Balabise bulungi nnyo nga bw'okiwulira. Era nga njala kwebaza abakoze ku bagole bano. Nkutteko Rema mu ngalo. Zibadde real. Enjala bakukoze, enjala nga ziri real, zimala is just enough. Ne Hamza naawe bakukoze bulungi, engalo ezo ziri so smooth. Nkukuteko mu ngalo nga ziserera ng'eŋŋano. Naawe Rema engalo zo nga za ddala. Then njagadde nnyo eyasaze Rema ebigere enjala. Kusaza bulungi n'ebigere byo bambi byakula bulungi. Ekigere kyo ngenze n'ekitunula mu side zaawo Rema si kya kisirani, tekyajjula nnyo, kigere kyo kya ddala. No wanda ebbanga ly'omaze ne Kenzo awangudde BET, awangudde award mpitirivu nnyo. So toli mukyala wa kisirani, ekigere kyo kya ddala. Then Hamza naawe nkulabye ekigere ekyo kya ddala, kigenze ne kijjula bulungi mu ngatto, shape nevaayo. Then nekirala Hamza wakula bulungi nnyo. Then bwe tuva ku looks, njagala nkuwe speech z'abagole bombi, omwami Rehema Namakula Sebunya. Nkuwe ne speech ya Dr. Hamza Sebunya. Katusooke ne speech ya Rema Namakula. Inshallah bino bizatambula bulungi. Nze ndi ready. Bwana ongulira nemanyi omukwano ongulira. Sit, relax, enjoy the love ride. Thank you so much. Eyo speech ya Rema Namakula mumuwulidde. Oyogedde bingi Rema, oyogedde bingi mwana wa maama, oyogedde bingi naye tugende n'ekyo kiriwo kyekimala, nnyindo y'enkoko kyekyenyi. Kankugondomoleko speech ya Dr. Hamza Sebunya nga yebba wa Rema kati ompya yebba wa Rema kati current ba to Rema, because Rema yali mukyala wa Kenzo naye kati ono yebbaawe ompya ali current. Kankuwe speech ya Dr. Hamza Sebunya nga ono musawo ali ku internship y'obusawo mu ddwaliro ly'e Naggulu, akyasoma, ali ku intern, akyali mu kutendekebwa, naye ba intern doctors of course bafunayo omusaala, mwabira be Makerere nga beekyanga, so they get money. So kamukuwe Dr. Hamza the Doktari, super doctor. Uyo. Mwita my pretty. Ate nice money. Nansimi yange namusevinga mwekyo. Ate nga sakisevingamu lwa bulimba wabula nasevinga ekyo kyemuwulira ku mutima gwange. Kaizima ng'obuuliza ntumamugongo n'omusoso by'okoze mu Uganda etegeeza ki? Mukyala gwe mulaba, she's my best friend. She's my personal person. I love the fact that you're mine and I'm yours forever. I fell in love with you not because of the way you look, but because of who you are. Twagala nnyo ate ndikwagala olubeerera lwonna. Inshallah. Nsaba Omukama Katonda Allah
doors we open, we reach to, may we open all the doors together. Inshallah. I love you and forever I will do. I give this award to you. Thank you so much. Omulungi yatulaba sigenda kubanga nsukkawo wano. Omulungi atuwuliriza era atulaba sigenda kubanga nsukkawo wano. Abagole mbatadde era nga ffe tubaagaliza obufumbo obulungi, tubaagaliza okwesusuta okulungi, buli kimu kibatambulire bulungi. Lodge upon yourself omukyala maama waffe omulungi owa Kushona Designers. Omukyala ono si owa Kushona Designers webale nnyo kwambaza Rema, omwambaza n'anekaaneka wabula sitegedde ani yayambaza Dr. Hamza naye nga tujja mutegeera olulala naye insha Allah. Ibrah Kasagamanya gange yatagenda for Uganda, the leading export of import of WOLOKOSO East Africa all over. Lodge upon yourself Idris Lukwago, lodge upon yourself Tony Senablia Bigman of Kiza Clement, lodge upon yourself omukulu amanyiddwa nga Tony Senablia. I sign out ekitundutundu kyaffe ekyokusatu eky'omukolo gwa Rema wekikomye. Lindirira ekitundutundu ekyokuna. Omukolo guno gukyali muwanvu nnyo. Tovaawo nkwagala nnyo. WOLOKOSO Exonosus Muji, subscribe now. I want you to know one thing, that I will do anything to prove my love to you. Love you, I love you. Chani, connection Chama. So that walo, I won't sing dance, but we dance about the end. I want to be yes, about and I will watch you,